نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوك اقرأ فوليوم يا كتانو. تولي ku maddu al-iwadi twakivunde de kigambo ekyo abadde musomo koze ki oguwedde biidhnillahi tabaraka wa taala. So today Sheikh akulaga wano nti ngawe nabagambye luli nti enyukuta eno ya ta marubuta eno ekikyala bwogisanga ku nkono y'ekigambo ojifula hau eya sukuni, ojifula hau eyaki eya sukuni ekibadde aniyatin nekifuuka aniya ya nosoma ya une hau nga hau ya sukuni nekibeera aniya aniya. Okitegedde? Sheikh kyagamba wano bibiri mu lunyanyimbe nenga byebyo. Okitegedde? Aniyatin kiba kitya eno ekulaga kiba aniya. Okitegedde? Kati nga Allah yatwa ekisaba mu suratul Ghashiya nagamba nti tasla naran hamiya. Okirabye kino kyengamba tasla naran hamiya eno ta unefuka ha unikiba hamiya ya so si hamiya simiya ne ya isegede tasla naran hamiya tusqa min ainin aniya tusqa min ainin aniya. Ainin lwaki tolesa wano kubanga maaso waliyo alif. Okitegedde? Ate alifu emu ku nyukuta za idharu ezisukiriza okulaga oba okudisplayinga tanwini eno nti weeri tuje exposinga tugamba nti ainin. Okitegedde? tusqa min ainin aniya lisa'yiha radiya. Okitegedde? la tasma'u fiha laghiya. وقتك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.